kwa kubanga emizimu ogigezaako ogisinza ogisamira ebirwadde bikyakuluma okyatambula nabyo muganda wange naye tofa na ndwadde kubanga nze Mukama Katonda yanteekawo sina sente gyenkusaba mwana soda sina sente gyensaba abantu abo bantu bangi mbasabira ne bawona bebamanyi kubanga abasamize baliddeko sente abarogo baliddeko sente tuwulira abantu bangi babayita ne babajja kubwana nabwa sente abasajja baliyo bangi nga bamatayo kibali nabo babajjako sente bakozesa maanyi gakiziki mwese nyo matayo ve ku nabe matayo yankubidde kasimu nangamba soda abasajja balekera okunzijonkera kati atira bwe matayo atira bwe mwese nyo mwabula muri musinza abazungu mwese nyo matayo atira bwerere Yesu yagamba nti omuntu w'omunafu tasobola kuyingira mu nyumba ya musajja ow'amaanyi n'amusiba n'amubbako ebibye okujjako ng'oli w'amaanyi ng'asinga oli ow'amaanyi ayinza kuyingira mu nyumba ye n'asiba ebitono yaatiira bwerere omuntu bw'abeera w'amaanyi tataawaana talwana na kulwana alagira bulagizi n'amusiimula ennaku zino bagamba asiimuula busiimuuzi kati ffe tusiimuula emizimu n'emisambwa egikusumbuwa oba ng'oli India oba oli Buwarabu oba oli Kayunga oba oli Ludawa oba bakusindikira amayembe temutya kutuyita nga temuyita basamizi tuyita musamizi nga bakusindikira amayembe tukira omwana soda waliwo ebintu ebitagasta bulungi kati bakusindikidde amayembe atoyite mama Fina jajje w'amayembe ayongerako bwongezi naawe atajjo kati kankubuzi gwababbi bwe bakuyingire okubira babbi boyita bajje bakutaase kubanga begatta kubana ate nawe kubbira ddala bw'oba bakuloga bakusimbidde mayembe musamiza akuli bubi akusumbuwa itanze Robert febyo tutubitya mbubira police wakone police bagamba nabo babbi kati nkubira babbi abambala nedda tosobola kuyita mama Fina nga bakuloza okujjako nga wawenga ate stani yakulumbi atoyite stani ate eri empewo ennungi n'embi teri empewo mbi na nnungi nze okukwate mukkiriza bukkiriza wamanze okugamba ali egwo Mukatuliki oba oli Musiraamu oba oli ki totya kuswala muli bubi waliwo ebintu tubalaba mu makanzu naye ekintu kimuli bubi musaze endiga oli ne bamuyita nga kiseeka asabira abantu n'akusalirako endiga n'akutonyezaako omusaayi gw'endiga ne bigaana ate n'owaayo ne sente zo nze Robert siina benzijjako sente okujjako bw'oba osiimye n'ogamba musumba soda eno soka soda kano kanywe ne bakutonyezaako omusaayi gw'endiga bw'oba wakaddayo omutwe ne gusitukiramu. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Wow, nkwaniriza tikyali kituuza kalira fetusosootolere tunkusosootolere nga wonyumirwa oli ku export ovaawo subscribinga mukwano gwange tokkiriza kugenda bambi nga tusubscribinze oba tokikolangako tubangawo abantu abasomesa ebintu ebifaananyabwe bityo kuno ku channel yaffe tuwa platform buli muntu wandowooza ye cause tuwa endowooza y'omuntu buli muntu ekitiibwa waba tugamba endowooza y'omuntu kya bugagga kye kati gwani avoola ekyobugagga kya munno oli ne bwantunulya nga alaba soda mbwa ekyo kya bugagga kyo so buli omu olina omuwa ekitiibwa kye mu ndowooza ye so tukomyewo
bane mutukubireko esinamba yaffe esimu abalina okusomozebwa okwenjawulo naawe ng'oliyo ng'olina okusomesa kwagala okwenjawulo ku bintu ebimu ebeera ku channel wano kuba ku namba yaffe naawe gy'osomesa ensi munywanyi nsanyusa okulaba ansanyusa okusanga ssebo eradde ssebo ndi otya ndi bulungi ssebo maamu mirembe ssebo nyoge amen bagamba batya abeewammwe bagamba bwerire no not like that nkyerabiddemu kye mugamba abanyankole nga bagamba emirembe abanyankole nga bagamba obusinge oddamu obusinge olomusa gwe wasibota olarota obusinge buve niiwe obusinge buve niinywe kale mbadde nkusaba abanywanyi bano abakutegedde agatawunyiza vumbi nga bakwegesa ebirozo bambulizeeko mbalamusiza mu linnya lya mukama waffe yesu agulumizibwa oyo mukama katonda omutukuvu ali waggulu ennyo era w'amaanyi tunaamusinzanga emirembe gyonna amanya gange tusingwire emirembe Robert nga bulijjo tukomyewo nate tula tuwaye gwe ayina ekirwadde ekyenjawulo ayina ebikutuga ekiro ayina ebikusumbuwa wuliriza nnyo vidiyo eno n'obwegendereza ojja kuyambibwa ate nga togenze wamusamiza ate nga tonywedde naddagala waliwo ebintu ebimu ebyetaaga tukuggyeko nga tetukuwadde eddagala kubanga waliwo ng'abantu abali mu Saudi abali Germany America London kale mu nsi zonna nga nsobola okukujjanjaba nga ndi wano wendi n'onkubira akasimu ne nkusabira ekintu ne kikuvaako naye nga sizze newuwo sikuwadde naddagala so ebyo tugenda okwogerako amanya gange ndi tusingwire emirembe Robert enamba y'essimu 0756 55 Musumba mutta abantu balwala endwadde ez'amaanyi ezitawoneka ne mubagamba temumira makerenda mujje mu church musabe waliwo ekkanisa eyamenyebwa yali esangibwa mu Maserengeta ga Buyukwe oba Buyukwe mu Maserengeta ekkanisa eri nga tekkiriza abantu kusoma tekkiriza abantu kumira ddagala tekkiriza abantu kuba mpiso abantu balwana ne batandika okufa lwaki mugaana abantu mumira makerenda ffe tetugaana abantu kumira makerenda kwejjanjaba tetugaana abantu kwejjanjaba ababagaana batisiba Katonda ababagaana omanyi abantu bangi buli omu alina kirowoozo kye bw'alowooza abantu abasinga beewa emirimu tinga bagamba baweereza ba Katonda anti bagamba fe abagamba nti omuntu bw'aba agambye muweereza wa Katonda gwe mulinde ojja kumulaba kanisa bagita 666 mulinde ojja mulaba kakati ffe kyetwagala bagamba nti Katonda awonya Katonda awonya tujja kuwa ekyokulabirako nti Yokaana 10 waliwo mukwano gwa Yesu bamuyita Lazaro yali mukwano gwe nyini ddala musajja yegenda n'afa bw'amala okufa Yesu ne bajja ne bamubikira bagamba waayi mukwano gwe afudde n'abagamba nti nedda mukwano gwaffe yeebase tujja genda tumuzukuse abagizi bano bamugamba nti mukama waffe ate oba nga yeebase ajja kwezukusa mbagambye nti ayeebase mukuli okwebasa okufa naye neebaza Mukama Katonda kubanga ekitiibwa kya Mukama Katonda kinaagulumizibwa kati Yesu we yajjira e Bethani wali wayiseewo ennaku nnya nga Lazaro afudde Marisa bwe yatunuulira Yesu yajja misinde n'adduka n'agamba mukama wange Yesu singa wali wano muganda wange teyandifudde naye Yesu yamugamba ekigambo kino agamba nti kuva ku ntandikwa nakugamba nti nze bulamu nze kufa nze kuzuukira nti buli muntu yenna ali mu nze newankubadde afudde alibeera mulamu nate Marisa yalemerako nnyo n'agamba mukama wange muganda wange afudde nkimanya alizuukira ku lunaku luli kati gwe lwaki ongamba bujwangawo nti anaazuukira leero afudde tumuziise kati ennaku nnya Yesu n'amugamba nti nkugambye gwe kkiriza bukkiriza muganda wajja kuba mulamu Yesu bwe bamutwala ku ntaana ogamba jangu tukola gwe bamuteeka Yesu bwe yatuwa ku ntaana yayogera bwogezi kigambo n'agamba Lazaro vaayo mu ntaana Lazaro yavaayo ng'asibiddwa ebigoye mu feesi by'abafu n'ayagira n'agamba mumusubulule mumutaagende Lazaro n'abeera mulamu kati nze kyenjagala kugamba abantu tulina amaanyi omuntu osobola okumunyooma n'omulaba tayambadde shuuti oluusi azenga ayambadde bisaati naye Katonda amutaddemu amaanyi agasobola okuwonya ekirwadde kye ekyakulumira ebbanga ddene ekirwadde wakitwala mu ddwaliro kyagaana okitutte mu basamize kyagaana naye Katonda ayina amaanyi agawonya endwadde
nga tomize makerenda otyawo kubanga tujja kuleeta ntugamba eddagala lino lyo lyajja litya libeera eddagala Katonda bwe yatonda ensi eno yagitonda ngeye ensi ejjudde eddagala obadde okimanyi nti n'emmere gy'oli erimu eddagala nalyo ddagala yes lwakuba eddagala erimu muli wakanya olinagamba nti oba oli mulwadde funa kayaya nawonaabeko asamidde anti omwana soda nti ebintu byonna Katonda bye yatonda mmere kubanga obadde okimanyi nti ofuwe kataaba Katonda yakatonda nti atosa anti kakati nedda okusinza kati bw'ofuwa kataaba ogenze kusinza oba ofuuye akataaba Katonda si yatonda anti tugamba kulya anti katugamba kulyawo okunywa bw'ofuwa emmindi kakati emmindi kuba kusinza okuba kusinza ne tugamba nti Katonda bwe yatonda ensi eno era ebintu akwata emmindi ya mitwe musanvu okwo kuba kusinza okuba kukola okuba kusinza mulabye nange kakati Katonda bwe yatonda ensi eno ebintu byonna byeteeka mu ddagala n'emmere eddagala kubanga osobola okugenda n'oga ebikola bya muwogo n'ofumba n'olya n'obeerawo ebbanga lyonna ng'olira ebikola bya muwogo waliwo nono kama irunjiko alona yakatonda abapango ni big up kati omwana soro wewe tugendako kati fate tugana muntu kumira eddagala lye kati eddagala lyavaawa oli ayinza okugenda n'anoga omululuuza ng'alwadde omusujja n'anywa omululuuza n'awona tekiri mu sitaani enkoko nerwala so toka noginogera enjagala nogiwe enjagala kakati waliwo ebintu ebijjako omuntu kati enkoko bwerwala so toka netugiwe nogera enjaga newona enjaga yani yagitonda Katonda yagitonda bwe tunoga mululuuza netugunywa mululuuza ani yagutonda Katonda si yagutonda era tewali eggulu terigenda kuvunaana nti soda wanywa omululuuza nedda ne bwe ntokosa akayaga kange nenkanywa nga sifuuye bufuuyi oyinza kuba olina endwadde ngegina ekirwadde ng'akayaga kali wali bwokisujja n'otokosa akayaga ko n'okanywa okukosenga eddagala okufuuwa enjaga sijja kugendayo nnyo kati wamma nga tuyigiriza Mukama Katonda abawe nnyo omukisa ne tugamba nti Katonda bwe yatonda buli kintu kirimu buto waakyo n'atonda ekinyeebwa kirimu buto waakyo kati n'osanga abantu sawa zino abaliwo kizibu nnyo okuyita ku bantu 10 n'otajjako abantu 6 bw'oba 7 nga balwadde oyita ku bantu 10 ng'omusanvu mulwadde abasatu kale abasatu nabo bali waddeko abana abali wano nga nze mulamu ng'obona balwadde nga muli balwadde mwenna tusooka netolo nti ebirwaza abantu biki endya naye erwaza akati omulokole n'oddira ebijanjaalo n'obisiika n'ojjamu ekiriisa kati gwoba osuubira ki ebyo si byenzize kuyigirizaako naye nze njogera kukuwonya osobola okuwona buli kika kyandwadde osobola okuwona buli kika kyandwadde nga Katonda yakwewonyereza nga tonywedde eddagala kisobokera ddala Buluganda kisoboka bulungi nnyo kubanga tulaba Mukama waffe Yesu bwe yajja yatandika n'okuwonya endwadde nga takozeseza ddagala singa Mukama waffe Yesu lwakuba abamu bwe batulaba bagamba nti oyagala kujja abantu ku ddagala abooluganda tetwagala kujja abantu ku ddagala abatalina kukkiriza basigaleyo mu nzikiriza zaabwe banywe emiddagala gyabwe naye abakkiriza Yesu bo bakitegeera bakimanyi bulungi nnyo Katonda yawa abantu amaanyi agawonya kubanga ye bwe yali agenda Yesu yagamba nti siri baleka bamulekwa naye mbalekedde Mwoyo Mutukuvu ekitegeeza Mwoyo Mutukuvu gwe yatulekera ono yawonya Mwoyo Mutukuvu we mukozesa kati nze Robert nga ndi wano mu Uganda oli nankubira essimu sister nga ali Dubai nangamba musumba oliwo ekintu ekindi mu mugongo ne mugamba mulinyere kiveewo ne kivaawo kakati omuntu oyo bamuwadde eddagala omuntu oyo waliwo emyoyo egitulwaza emyoyo nanyini kukola ndwadde ye sitaani era nanyini kuleeta bulamu bwaffe kukyankalana ye sitaani naye ffe abalokole Katonda yatuwa amaanyi agasobola kuwonya abantu endwadde kati ekyokulabirako mbadde nina omukwano gwange nga mulokole ali Rwanda eyo kati ye ng'ekisujja kyamulemerako kuva mu buto ne bw'aba asomesa ekisitaani kiyinza omugwira n'atandika okuvulula ejjovu
n'atandika okulwanagana n'ekisani kukakana nga bamutute mu ddwaliro bw'ati bwabeera kuva buto era bwe yansinkana tandabangako simulabangako namusabirira ku ssimu mwakwataganira wa twakwataganira wano ku expo ku ssimu we twakwataganira nankubira essimu nemusabira naye yebaza ekintu kyagenda tikikyamusumbuwa bawona kati fe abarokole kiki ekitukozesa bino tugamba kubanga abantu bangi bavayo batuwakanya ndibagamba wa abarokole boogera bwogezi mwerogoza abarokole beerogoza fe abooluganda abarokole tetwerogoza byetwogera bibeera bya ddala ekyokulabirako oyinza okusabira omuntu ng'ali London n'omusabira ddala ng'ebya ddala muli ku ssimu n'avaamu amaziga ng'omuwulira kigambo abalala n'agwa n'okugwa n'agwa eri naye ng'omusabidde ekigambo kiba kitegeeza nti Katonda yatuwa amaanyi agasobola okulumba ekintu ekyakukwatira eyo Dubai oba kyakukwatira mu Oman ne tukikujjamu ne tukikuba ne tukitta ne tukisindika mu nnyanja ey'omuliro. Haleluya. Fe twogera obwakabaka bwe tutalabako bwe tutatuddemu naye nga tubutuddemu gwe tobulaba n'amaaso buli spiritually kyovera bannamu obwakabaka bw'omu bwa Sitaani bwe muteekamu abantu buli spiritually kati buno obwakabaka obw'emirundi ebiri bwo bwemanyi obwakabaka obwa Katonda bumanyi obwakabaka bwa Sitaani n'obwakabaka obwa Sitaani bumanyi nti obwakabaka obwa Katonda kati abantu bafe abasinga batambula nga bali bwandwadde omulokole n'atambula endwadde za kandida zimuli bubi endwadde za lusaazi zimuli bubi naye ng'omulokole agezaako kunywa eddagala lya lusaazi tawonye naye nga ye teyeewangayo omulundi nagumu n'agamba kanoonye Mukama Katonda asobola okumponya. Abantu bafiiriddemu ebyo alusa muluma ate mbwasiiba alusa asajjuka omwana soda ze kyali kyagala kunzita nga ndi mu ddwaliro ekaddiiki zaali alusaazi bampa n'eddagala lyali lya mitwalo eno wali wa kaddiiki eddwaliro baliyita kaddiiki kiriniki oba kaddiiki kiriniki nali nfiiriddeyo naye eyamponya teryali ddagala lya mu ddwaliro Katonda yeyamponya nalina alusaazi ekyenda nekyabika naye Sitaani yali ampalana lwakuba nali mbuulira enjiri kati alusaazi agendera ddala Katonda yamponya olya buli kimu terimugamba sigalya kiruwa kyenjagala kugamba abantu nti abantu abamu boononeka abaana bakazaalibwa ng'endwadde nemukwata omwana yakazaalibwa endwadde nemukwata endwadde ne bwemukwata eyinza kuba yali yasenga eyinza kuba yali yakojja eyinza kuba yali anko kati ekyokulabirako nga sicosels zitambulira mu musaayi za DNA zitambulira mu musaayi akati waliwo n'endwadde zino Sitaani zakola package Sitaani zakola nga zitambulira mu layini nga senga bwe yali agwa ensimbu nga n'omwana ajja kukola kyajja kugwa ensimbu eyo senga bwe yali mu mwezi bwe yali yalwalangamu emirundi 3 n'omwana ajja kulwalangamu emirundi 3 era babiina abantu babiina nga senga kati tulina endwadde ezo nga senga bw'aba avuddewo ajja kireka ku nsi kitambulire ku n'oli ng'abonaabona nakyo ffe tugamba ffe Katonda baasindise yatuwa amaanyi okulwanyisa ekintu kikome ku ggwe bweba waliyo ekirwadde kyajjajjaawo nga bwe kiba kirwadde jjajjaawo yanywanga emmindi nakyo kirwadde mentality yakunywa mmindi nga bw'oba tonaba kunuusa mmindi eyo owulira ekuwunyira waliwo mukwano gwange waliwo omwana bamuyita Beki ali e Saudi yagamba nti yalokokako gumu n'agwa naye bw'aba ali mu kiyumba jjukira teri mmindi mu kiyumba awulira emmindi ewunya awulira kataaba kawunya mu nyumba kati kitegeeza nti jjajjaawo akoze eki azze kati bwe yankubira essimu awulira kataaba kajja naye ng'olubuto olumuluma omubiri guzimba Abawarabu bali bakwata akaana ne bakamuwa yebakera akaana kali ke kalimu emizimu gyabwe ekika kyabwe Abawarabu mwe baali bateeka obugagga bwabwe mu kaana ako naye nga baddera ne bakuwoona omuwala yaba asula nako omuwala ono buli lwasula nako kamubuzaako emirembe naye bwe yansinkana nakalabirawo ningamba akaana ke kalimu emizimu ne tutandika okusaba akaana bwe katandika okusaba kacyankalana akaana bwe kacyankalana genda okola maama wakaze n'akamuggyako nemusabira nakiri ekyali kyokuwunyiriza emindi nekimuvaako akoyo kataaba nekagenda nabiri ebyali bimulwaza ebyabasenga abe nebigenda
kati omwala yaterera kyetuba twogera ku ndwadde waliwo endwadde ensikire nga ndwadde yali yajjajjajja yafa ng'erina kukwata ab'omukika kati bino mbyogera nze ninaye taata wange nabagamba nti ebintu bingi nze njagezesa nnyo ku nze kubanga nze nabiyitamu taata wange ye wa Bisaka musajja wa Bisaka kati taata wange nga bwali wa Bisaka yayinayo omwana we kati fwe nga bwe yatuzaala be yazaala mu maama waffe teri mwana agw'ensimbu n'omu naye kati fwe abaana be yazaala mu mukazi Bisaka gwe yamuwa ayinamu omwana agw'ensimbu mwana oyo ali mu myaka nga 26 27 Bisaka yali agaba n'abakazi agaba abakazi obusobozi bwebuyita obusobozi bugaba abakazi bugaba abakazi kati omwana oyo agw'ensimbu kati nze bwe nazaala omwana wange wamulaba oli gwe najja wano nga yali akyali mu mwezi gumu ngenda okulaba naye amaaso gatandise kugenda kutunulwa waggulu ne ngamba gwe sitaani gwe nsimbu tojja kukwata mwana wange nemusabira nensiba naye kati nekigenda tekyamukwata kiwa kyenjagala kugamba abantu nti waliwo endwadde z'ebika ezo ezibakwata eyo nezibabonyabonya Katonda yampa amaanyi nsobola nnyo okukusabira ne zigenda oba oli London oba oli Germany wonna w'oli tekikwetaagisa nnyo okwesitula kujja newakubadde waliwo ebikwetaagisa kusitula ojje osabirwe naye ne bw'oba oli ku ssimu tubisabira ne bigoba ne bikola kini bigenda kubanga waliwo endwadde z'ebika waliwo endwadde oli n'alwala ekirwadde waliwo omukazi yali ali wano yali ali Mengo oba yali ali Mengo kati nasabirako omukazi we yali wa kansa yalina mukwano gwange wa UPDF bamuyita Nyeika bwe yankubira nangamba nti ayina mukazi we bere limuluma nnyo limuyisa bubi nnyo lizimba yagenda mu ddwaliro ne bamukebera nga teriimu kirwadde naye bwe yankubira bwali budde ku makya nampa omukyala bwe bamumpa omukyala nangamba nti ebbere lindi bubi nnyo saagala nakutuwa ebbere linduma n'omubiri gwona mpulira linduma ne mugamba sawa z'olugenda kuwonyeza omukyala ne musabira gali dakika 30 omukyala yagenda kuvaawo ng'awonye era n'essaawa zino ebbere lyawonera ddala kyekiwa kyetwagala kugamba nti ekirwadde osobola okuba okiina walwala ebbeere walwala kugulu walwala mutwe ekyo kyekulumidde ebbanga ddene emyaka n'emyaka nsobola okukusabira ne kiwonera mu lunaku lumu kati bwe kiba kiganye tuteekako forcement yeruwa olunaku olumu Yesu abayigirizwa bajja ne bamugamba Mukama waffe Yesu wazze omusajja naye yatulemye okugobako omuzimu lwaki ffe tukola tutya Yesu n'abagamba ebintu ebimu bw'otabeera okusaba n'okusiiba tebivaawo nakyo nja kireeta kyakulabirako waliwo omusajja omulala yali omukyala ng'ali mu Amerika nga yatuula ali wano Ntebe nga yina mukazi we ali mu Amerika naye omukazi oyo yandaba nangamba nti abantu bonna bafere ndowooza wandiba wa mazima kankuweko omuntu wange ono omusabire ndowooza anaaterera ali Ntebe omusajja ng'agenze mu ddwaliro nga ye mu mwezi ayinza okulwala omusujja emirundi nga 6 bwagwa wansi bwaddawo bwagwa wansi nga bwaddawo kati bw'amumpa nemusabira ku olwo teyawona nemubuuza owonye omusajja n'agamba saawonye sina kyenalabye musumba enkya nengamba nja musiibira nemusabira kati we musibira nemubuuza owonye n'agamba kati musumba webale nnyo nawonye nembuuza n'oyo mukazi ali mu Amerika n'agamba bba wange yawonye kati kiwa kyenjagala kugamba nti abantu gye muli emufa n'endwadde zibatuulidde gwe newankubadde toli mulokole oyinza okugamba byabalokole Yesu bwe yajja yagamba nze sajjirira balamu najjirira abalwadde Yesu bwe yali ajja ku nsi yajjirira abantu abalwadde yajjirira abalwandwadde gwe Yesu asobola kukolera wabula bw'anaakukolera n'osigala n'emizimu gyegyo tebijja kukolera oteekwa kubanga emizimu ogigezaako ogisinza ogisamira ebirwadde bikyakuluma okyatambula nabyo muganda wange naye tofa nandwadde kubanga nze Mukama Katonda yanteekawo siina sente gyenkusaba mwana soda siina sente gyensaba abantu abo bantu bangi mbasabira ne bawona bebamanyi kubanga abasamize bebaliddeko sente abalogo bebaliddeko sente tuwulira abantu bangi babayita ne babajja kubwana nabwa sente abasajja baliyo bangi nga bamatayo kibali nabo babajjako sente bakozesa maanyi gakiziki mwese nyo matayo veku munabi matayo yankubidde kasimu nangamba soda abasajja balekera okunzijonkera
kati atira bwe Matayo atira bwe mwe mumwesonyiwe mwe mwabula muli musinza abazungu Matayo atira bwe Yesu yagamba nti omuntu w'omunafu tasobola kuyingira mu nyumba ya musajja ow'amaanyi n'amusiba n'amubbako ebibye okujjako ng'oli w'amaanyi ng'asinga oli ow'amaanyi ayinza kuyingira mu nyumba ye n'asiba ebintu yatiira bwereere. Omuntu bw'abeera w'amaanyi tataawaana talwana na kulwana alagira bulagizi n'amusiimu ennaku zino bagamba asiimuula busiimuuzi. Olekera okujjongera Matayo. Kati ffe tusiimuula emizimu n'emisambwa egikusumbuwa oba ng'oli India oba oli Buwarabu oba oli Kayunga oba oli Ludawa oba bakusindikira amayembe temutya kutuyita temuyita basamizi tuyita musamizi nga bakusindikira amayembe tukira omwana soda waliwo ebintu ebitagasta bulungi kati bakusindikidde amayembe ate oyite maama fiina jajje w'amayembe ayongerako bwongezi naawe atajjo kakati kankubuzi gw'ababbi bwe bakuyingirira okubira babbi b'oyita bajje bakutaase kubanga beegatta kubana ate nawe okubbira ddala bw'oba bakuloga bakusimbidde mayembe musamiza akuli bubi akusumbuwa itaze Robert febye tutubitya mbubira police wakone police bagamba nabo babbi kati nkubira babbi abambala nedda tosobola kuyita mama fina nga bakuloza okujjako nga wawenga ate stani yakulumbya atoyite stani ate eri empewo ennungi n'embi teri empewo mbi na nnungi nze okukwate mukkiriza bukkiriza wamaze okugamba ali egwo mukatuliki oba oli musiraamu oba oli ki totya kuswala muli bubi waliwo ebintu balaba mu makanzu tubalaba mu makanzu naye ekintu kimuli bubi musaze endiga walinda bamwita nga kiseeka asabira abantu n'akusalirako endiga n'akutonyezaako omusaayi gw'endiga ne bigaana akunyokeza obubba ate n'owaayo ne ssente ezo nze Robert siina benzijjako ssente okujjako bw'oba osiimye n'ogamba musumba soda eno kasoda kano kanywe ne bakutonyezaako omusaayi gw'endiga bw'oba wakaddayo omutwe ne gusitukiramu. Abooluganda baganda baffe muli bantu bannaffe wadde temuli balokole basiraamu bakatuliki ba Seventh Day temutya kujja kubira Robert essimu musadaase endiga ewamwe musamidde ebbanga ddene byaganirawo tebitambula ebintu tebikola kati koora Katonda nze ndi mubaka wa Katonda so Katonda yanteekawo okuyamba abantu teyaŋŋamba nti yamba balokole bokka Katonda bwe yali anteekawo tayina kiti ky'abantu be yaŋŋamba okuyamba bw'oba oyina ekikusomedde oba ddogo kuba akasimu ompite nze sitya misambwa sitya mayembe gwe naawe musamize bw'oba oli eyo ng'oneeyimba mugamba Robert nze bw'ojja kulwanyisa nze tolwanyisa nze olwanyisa Katonda kimanye nti bw'osituka nti ozze kuloga Robert oba otandise kugulako olutalo lyali waggulu ennyo si nze na bino byenjogera si byange kubanga nange saazaalibwa nabyo saabyesangamu siina muti gwe mbijja era siina mindi gwe mbifuuwa nti fuuwa mindi n'emifuuwa siina mukataba wengera siina cupa y'amafuta gengenda okufuuwa ku bantu nedda nze Robert siina cupa y'amafuta gengenda kuwa siina mazzi matukuvu gengenda kuwa ogaba ku holy water sigaba holy water siina munyo mutukuvu gengenda kuwa nze nkuwa kigambo tolina kasoda siina kasoda nze nkuwa kigambo tujja kwogera bwogezi wonkubidde ekigambo obugambo ebibadde bikutawaanya tebigenda kudda kubanga endwadde bwemba ndwadde sitaani yagifoojinga okuva emagombe ejja kuvaawo bw'oba naawe endwadde tevuddeewo weekube mutoki oyinza kuba olina mwana wa muganda wo gwe watta oyinza kuba naawe olina gwe waloga kati ng'otumenyera bwerere bw'oba nkubidde akasimu ng'oyagala kwenenya abamu abantu temwagala kwogera byama byamu nze bw'oba ozze ewange Robert tokweka byama bw'onookweka ebyama byo tojja kuwona jogera amazima nti natta omwana wa muganda wange zisigenda kutwala ku poliisi nze nsobola kwogerera eri Katonda n'alaba engeri gy'asobola kukola ki okuwonyaamu naye bw'onookweka ekintu kyo n'ojja okusigala Robert ojja akusabire ojja kusigala nga towonye ate nga gwe kenyini gwe mukyamu kubanga Katonda asalira emisango ababi n'abalungi kubanga oyinza kuba oli wamutira omwana we nga naye ali eri akaaba omukazi oyo yatta omwana wange omukazi yatta omwana wange nga naawe yakuloga n'akuteekako ekintu kati gwe bw'ojja n'ombuulira nze nfuna amagezi gye ngenda nempitamu oli eyakuloga nemutuukirira nenjogera naye nenfuna engeri gye mbagattamu kubanga nze Katonda yansirika kugatta bantu kubanga gwe oyinza kuba waloga omuntu ng'abonaabona ate gwe n'oddukira ewange nti nze mbikuggyeko biyinza obutakola kyagala olambulwe bulungi ensonga gy'olina ekibi kyewakola nange ndyoke ndabe
engeri gye nkuyambamu kubanga ekigambo kya Katonda kiri holi. So n'obutogera mazima kiyambako omuntu obutawona. N'obutogera mazima kiyamba kiba kikaluubiriza okubeera mu mbeera n'otawona. Bw'obanga okiitinga bbaawo oyagala ojewo Robert akusabire naye ng'okiitinga bbaawo nze bwe nsinza Katonda mutukuvu gwe bw'oba oli mutemu oli mubbi waliwo we yankubirako juzi nankubira nti Prophet Robert njagala ndaguleko banzibye sente zange ani azibbye saamugaluka tamuddamu nakumuude yali yeetaaga aje yenyonyoleko ye mulokolo nze kwegamba siriani siri munaguzi nti kwojja kuleeta nti ope sente nkulagulire nze nkola emirimu gya Mukama Katonda omutukuvu ali waggulu ennyo teya eno sibi gye nkola si bizinensi gyakujjamu sente ntegera bulungi nze Mukama Katonda bw'akumbiikulira okyuke ove mu bibi kubanga bwe nkusabira n'ogenda n'odda mu busamizeebu oba togasiza mu bwakabaka bwa Katonda. So endwadde ziwona abooluganda abo temuwakana nti endwadde teziwona naye kisinziira oze mu ngeri kigwaze kusabirwa lwaki olekayo ebyama lwaki gwe mwenzi obirekayo gwe waloga munno naye n'akuddiza kati lwowoloma yogera amazima gennyini nti muganda wange nakola bwentyo nenkola bwentyo nenkola bwentyo nange bwengenda kusiba kubanga ffe tuwaayo obudde bwaffe nze sikulabangako nze nina abantu bensiibira simulabangako si muganda wange netumaliriza nga ne soda tagimpadde ninga musabidde awonye si muganda wange kati okwagala ng'okwo kwe kwagala kwa Katonda onkubidde esimu obadde bushenyi oba onkubidde esimu obadde 40 nkusimpaddeyo n'obulamu bwange emmere ninjerekereza naye nkusiibira n'owona kitegeeza nze mbansika njagala kuzimba obwakabaka bwa Katonda. So Katonda awonya amarogo awonya oba olina ekitambo kyekusumbuwa oba mwana we alwadde ki bisobola okuvaako. Haleluya. So temutuuleeyo ne musirika ne muvunda endwadde ne zibalumireeyo kuba ku namba yange nagibasomedde namba yange mugiraba mugisomedde ku Expo TV Mukama Katonda nga tumaliriza enamba yange 07 0556 amanya gange nsigadde ndi tusingwire Mirembe Robert era mpeereza Mukama Katonda omutukuvu obuweereza bwange tebuli mukizikiza muweereza direct sina sagala nti ongulire mmotoka era nze kyandeeta wano kwagala kwe kwandeeta wano njagala abantu abaliyo temuvunda na ndwadde kubanga ojja kugamba nti ayagala kunziba sina sente gye njagala. Mukama Katonda abampeera omukisa Mukama Katonda abanjagalire agulumizibwa oyo ali waggulu ennyo. Amina. Bye bye. Kale mukwano gwange bwoba okamazeeko okoze kyatteno ngenda kusaba toweerabira ku subscribe nga kiba kyamaanyi nnyo bw'osubscribing oba otugaseeko. So programu nnyingi zikyajja beerawo tovaawo bw'oba olina ekibuuzo kyogenda mu comment section namba zaffe weeziri osobola otukubirako but for now we are signing out. May God bless you. Bye bye. Export TV to the world.